Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Members ba parliament okuva eri mu Uganda West Nile sub-region bavuddeyo n'okwemulugunya nga bennyabuvu nnyo era nga bennyamivu nnyo eri gavumenti yaabwe. Oluvannyuma lwa gavumenti okufeeyiringa totale okulemererwa okuteeka ensonga eno n'okuggyawo conflicts ezigenda mu maaso mwene ensonga gye bataddewo. Bagamba nti kyokka weewuunye eno ensonga emaze emyaka n'emyaka ebyasa n'ebyasa nga weeri naye okusinziira ku bbanga lye tuwagidde gavumenti eno kyewuunyisa nti ne kakati ze zimu ku conflicts ezitawaanya eno ewaffe mu West Nile sub-region. Agamba nti okibbattaka land disputes ekigenze maaso n'okuba nga kitaddewo loss mu bulamu obw'abantu saako ne properties z'abantu nnyingi ezigenze maaso nga zibuzibwawo ebimu ebizimbe nga byonoonebwa. Ba MP bavuddeyo nga bagamba nti no ensonga zonna zeekuusa ku nsonga lwakuba nti no waliwo obunafu bw'okuteekinga action ku nsonga eno so nga ekibbattaka kino kimaze emyaka n'emyaka ebyera n'ebyera ebyasa n'ebyasa nga kigenda mu maaso ensonga y'ettaka egenda mu maaso n'okubonyaabonya abantu ba Uganda West Nile. Adjumani District Woman MP Jessica Ababiku ya experiences deep concern. Adjumani District Woman MP Jessica Ababiku yaleese ensonga eno n'alaga okwennyamira ennyo ng'era ng'alaga obutali bumativu bwe okusinziira ku interaction eriwo. Yagenze maaso n'ayinteractinga ne journalist omu mu parliament munnamawulire yabadde mu parliament ng'agezaako okuteekayo ensonga ze ng'alaga obutali bumativu eri gavumenti n'enkola zaayo engeri gyegenda mu maaso n'okukwasaganyamu ensonga eziruma bannansi naddala abawagira gavumenti eri mu buyinza. Yapointinze ng'agamba naddala Uganda nga yakasindika amagye gaayo abroad mu international missions. Agamba domestic conflicts eziri ewaka wano mu West Nile zisigadde nga tezinnadizirovinga tezinnakwatibwako newankubadde zaakamala. Gamba omukyalo ono nti newankubadde conflicts zino zimaze ebyasa n'ebyasa tezikolebwangako tebateekangawo solution wabula tulaba nga ate basobola okusindika troops abroad okusobola okulaba nga badissolvinga conflicts eziri ebunaayira kyokka ng'ezeewaka ewaabwe wano mu Uganda zibalemye okumala naddala wano mu West Nile ensonga zisigadde tezinnakolwako bw'atyo bw'agamba era bagamba bali disappointed nnyo era agamba tetuyinza kugamba tetukikakasa nti gavumenti yo y'omwami Yoweri Kaguta Museveni mmwe abatusasuddemu weemuti. Bano badde bakuba bukubirire nga bwe kibakola bakolera gavumenti eno eri mu buyinza okubasiima naye kibamaze enviiri ku mutwe nga bagamba nti badde basuubira gavumenti eno eri mu buyinza kubayisa mu ngeri bw'etyo. Bano nno aboogera bino be ba MP abasinziira eri mu West Nile mu Uganda nga bagenda maaso n'okuraizinga ensonga yaabwe. Ababiku addressing ensonga eno eri y'omwami Yoweri Kaguta Museveni agamba ffe bantu ba West Nile era ffe tuwagidde nnyo gavumenti eno eri mu buyinza ebbanga ddene naye kati laba tusigadde twewuunya kiki tusasuddwamu ku nkomerero tewali okuggyako okubonaabona. Kyekino kiri kye nabagambye nti si buli w'obeera oyagala enkyukakyuka oba buli w'obeera awo ng'olwana nti olwanirira kufuna ekyo ky'oyagala. Nedda tetulwanira kufuna kye twagala, ekyo nakibagamba. Wabula tulwanira kufuna ekyo kye tugwanira okufuna era ekyo kye njagala weebuuze ekyo ky'ofuna ky'ogwanidde okuba ng'ofuna. Bakaboola aba bavuddeyo mu parliament
be babadde bakolerera okufuna bye baagala so si okufuna bye basaanidde okubanga bafuna wamu n'eggwanga lyabwe be bano abeerowoozaako na bokka nti bo basobola okufuna ng'abalala tebafunye era tebibakwata nako balabanga bano abafuna eby'obwereere so ng'eggwanga lino ensi eno gye tulimu it is a partnership where everyone has to benefit from it. Buli muntu alina okwenyumiriza mu nsi eno tekikola amakulu gwe kuba bulungi ng'omulala ali bubi by'oyina tekirina kye kikuggyako ng'omulala abiina muna mujja kubeera mu nsi nga muli happy nga n'eddembe mweriri. MP ono ayongera okugamba ng'akola broad statements ezennyamiza West Nile leaders abafiiringa nti bo baliiriddwamu olukwe okubeera loyalty eri National Resistance Movement tekibadde kintu kyangu naye ate ku nkomerero result ze bafunyeemu zibennyamizza. Bagamba nti land conflicts ezimaze emyaka nga zigenda mu maaso mu bitundu ebyo nga zigenze mu maaso n'okudisplacinga abantu enkuyanja saako n'abalala abafa okuziikibwa mu limbo naye ng'ensonga eno era terabwanga ku gavumenti. Era MP yabuuzizza ekibuuzo oba gavumenti efevalinga b'opposition abannabyabufuzi ku mulirwano gwabwe mu disitulikiti eya Amuru naddala ku land related matters bagamba ku nsonga ezeekuusa ku by'ettaka gavumenti yaffe gye tuwagira yandibanga efevalinga bana bali ku ludda olw'opposition byonna bajja kubyebuuza. Jjukira nti nno minisita akwasaganya ku by'ettaka tannavaayo kubanga ayogera ku nsonga eno. Judith Nabakooba y'omu ku bayinza okukwasaganya ensonga zino naye basirise okuva akacaacaano oluyugaano luno lwabaddewo mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Tetumanyi oba paaliyamenti egenda kuvaayo ministries ekwasaganya eby'ettaka enaavaayo okwogera ku nsonga eno oba nti NRM enaatya okuluzinga obululu bwayo eri mu West Nile. Kyolowooza ekiyinza okuddirira. Oli ku Yugi Updates Civic osinza oba ng'otuuliza webali kwekumira ku mayingo gano gwe natanatuyinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'osobola bulungi otwegatako. Mbagaliza olunaku olulungi mbagala nnyo mwenna bali mu diaspora mweraba.